Amawulire genkuleetedde si malungi yadde n'akamugenda osooka okubeera nga nkuwa mulimu na gano. Maama wa Top Dancer embeera gye yalimu si nnungi oluvannyuma lw'okulaba ku mwana we engeri gye yatiddwamu nga enkoko. Alien Skin anjagaza ki? Alien Skin anjagaza ki? Munyambe following omusango guno omwana wange anumye. Mwana wange anumye njagala justice banange tebasobola kumutanga enkoko. Mwana wange wasanga enkoko. Mwana wange anumye nnyo. Embeera y'obwetyo bwerabise munange etusobodde kumubikula lwasonga akasana kangi. Tuvuddeko awo katono bo ab'Embaale bayite Bamasaaba bagambye nti tebamulaba Embaale kubanga bwe banaamulaba Embaale waakuttibwa era bamwetegekedde. Ngene mpisa bw'obeera ng'oli muyimbi oli Muganda siitibwa n'abakyamu bali abaganda abalungi abajja ne tubaaniriza naye bw'obeera n'empisa embisebo komeri tokyasala Mbaale Alien Skin tojja Mbaale nze mpaddeyo ennyondo 10 ezigenda akutemula bw'olinnya Mbaale wepa nomala olinnya Mbaale nze washa mpaddeyo ennyondo 10 ezigenda okutemula. Baana bisimbe mwesi mwinyuka mwena mujja olunaku olwo tugenda ayita ku marediyo oyo omusajja yasa omwana waffe tugenda ateekawo ebirango ebyobwereere tuteekawo ebirango Alien Skin atuuke Mbaale tumute ogenda kufa walinnya wabi bano bampitawo mu Masaaba tuli Bamasaaba mwana tuli Bamasaaba fe babazaala fe bakojja bambwe obadde tokimanyi fe bakojja b'Abaganda tewatwawaana ettaka wano. Labisa. Don't look back. Let's support ours. Wachana nao. Era namuke kusabye papa. Tohumula. Wona woli tohumula omusabe ebirembe. Tambula nabo okuva ne leero. Oteko omukwomu kwasinga. Kill them. Zisija kwogera nga abakristaayo mbu Yesu akusonyiwa. Yesu yabaddewa. Namukingi bate nawe tambula nabo. Khalifa Aganaga naye avuddeyo n'abeera ng'ayogera ku kintu kino. Agambye nti Top Dancer oyo abadde muntu we nnyo ddala mukwano gwe ng'abadde yakava na kubeera nti amukoonera dance nga bw'ogenda okubeera ng'olaba ng'agezaako okubeera nga abyogera era abyesambye ebya Alien Skin n'alaga nti ye tamuliiko amulekedde abeere ng'aguluba n'emisango gye. Ziba zikyali allegations. Kintu kye bayita kufa blood osobola obeera kyali wange ne bw'otta omuntu oba tokyali wange biba birala nkuleka emisango gyo n'ogikola ki n'ogyemalira. Wabula nze ng'omuntu akwagala kyekiri kye nali nkugambako nti tobigendamu ebyo kubanga bijja tuleetera obuzibu bireetere n'abalabe baffe okukifuula ekizibu. Kakati muli free okunvuma okuddamu era okunvuma era mugambe nti nga bwe ndya musajja olukwe ngera bwe yankozesa ngera simanya bwe yajja nampa miliyoni 10 era nga bwe muliddemu mwongere okuvuma naye onaafudde abadde kyali wange. Ne wano wendi wenkwatidde video we yajja nankolera ka video y'omwana abadde agenda kunkolera ne mu kalulu kange. Kasire namugamba nga tuli ku live ne mugamba bino ebintu tujja tuuka tubeere mu bizibu kubanga Alien ayinza n'obba talina kye yakoze nga musajja talina na kyabimanyiiko naye erinnya ly'okuliteekamu obutesi bweriti abatamwagala abalabe kati manya people power yonna temwagala ekigenda against n'ekijjubisaamu n'eseesaamu Fiona Island yonna mwakeevuma nayo byonna obuwulidde okubeera nga Top Dancer afa Alien Skin avuddeyo n'atotola n'agamba nti ndowooza y'essaawa music industry abeere nga ate agivaamu olw'ensonga nti abantu bamusosola abantu tebamwagala ayitibwa mu kusoomoozebwa okw'amaanyi kwegambye embeera gy'ayitamu ye nga yawuliranga emulemye ndowooza kaave mu music industry abantu abatamwagala banaawulira essanyu oluvannyuma lw'okuyimba akayimba ako akakapati bantu bangi bayogera ne bagamba nti New Bobi Wine atandise okubeera nga akola kimbajja ndowooza tekyasanyusa bantu nga buli muntu nti ayinza okuvaayo nti asanyuke kwegamba kyekimu nekyedde okubeera nti ayagala abeere ng'akola ki ng'ate ava mu music industry. Ndowooza agambye nti
bwekinaaba nga si ki ajja kuperformingiranga ku online naye nti okubeera nti agenda ku stage okuba nga ayimba ebyo agezezaako okubeera nga ate abikatira.